Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'alangirira ng'akowoola Bannayuganda okujjumbira okugula obujoozi obw'okuddukiramu emisinde olunaku lw'enkya okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Olwaleero Bannayuganda babukeezezza nkokola okweyuna ku Bulange Mmengo okulaba nga beefunira ku bujjaze nabo bwe banaasobola okuddukiramu olunaku lw'enkya baleme kusigala mabega ate baddukirire omulanga gwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano bajjidde ddala mu bungi nnyo ekituuse n'okutabula abatunda obujoozi obwo nga beebuuza Bannayuganda bulijjo bano bonna bali luddawa okubeera nti babadde tebannavaayo kwefunira ku bujoozi nga kino kibadde kireesewo n'okweraliikirira mu bantu abamu ababutunda nga beebuuza nti bannange ssente ezaasuubula obuntu buno tezigenda na kuvaayo kubanga Bannayuganda babadde babugula kitono ddala nga bakyalinamu enkola egamba tetugenda kudduka singa tuba tetulabye ku kabaka waffe tunaaba tuddukira ki nga Ronald Muwenda Mutebi II tetumanyi wa gy'ali. Naye tujjukira bulungi nti yavaayokko n'alabikirako ku bbiici ku lunaku olwa Easter Monday era ekyaleetayo ebibuuzo bingi mu mitima gya Bannayuganda nga bano beebuuza nti lwaki yali alabika mu mbeera gye yaleetebwamu ng'aleetebwa ng'omukopi n'atuuzibwa mu ngeri ey'okumunyoomoolanyomoola. Ekyo nno era tebaali bamativu ne bagamba wankubadde ajje bw'atyo ayinza okuba si yasiimye nti ajje alabe ku bantu be abaali bagenza okukyakalako bayinza okuba bamufoosinza ajje alabikeko mu public basobole okugyayo ekifaananyi kiri nti kabaka mwali abantu bajjumbire okudduka era abantu ne bagamba embeera gy'aleeteddwamu yakunyooma tetugenda biddukayo. Naye twali tuli awo olunaku olwajjo olunaku olwokuna n'alabikako eri Obuganda nga azze mu Lubiri e Mmengo okujaguza amazaalibwa ge ag'emirundi 68 era abantu ne bagamba fayini azze n'alabikako eri Obuganda naye embeera ye bambi erabika nti ekyeraliikiriza kino ne kibuleetera Abaganda abasinga obungi okuvaayo nga bagamba tetugenda kuvaayo kudduka nga kabaka yennyini si atukoowodde nti abange mugule obujoozi mujje tudduke emisinde ku Sande. Kati nno lwabadde teruli lutyo Oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'akoowoola Bannayuganda bonna n'abagamba olunaku lw'omukaaga olwaleero mujje mugule obujoozi kubanga lunaku lwe basemba okubutunda. Ku lunaku olw'Essande ffenna twegwe mu Lubiri Mmengo mu bungi ddala tubugirize omutanda tubugirize empologoma. Abaana babadde nga abawulidde eddoboozi nti bulijjo waliwo ekikyakutte nga tebafunanga ku muntu yenna abakoowoola. Naye okuva omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yakoowodde Bannayuganda bano olwaleero Bulange Mmengo asiibye akwatiridde namungi w'omuntu nga tolina nawoyisa kigere ekiwaliriza n'abatunda obujoozi buno okutyamu ne bakubira poliisi n'amagye okujja babataase ku mbeera ya Bannayuganda ababadde babayitiriddeko obungi nga baagala beefunire ku bujoozi nabo enkya badduke. Kino nno kireeseewo Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga okuvaayo ne yeebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu okukoowoola Bannayuganda bonna ng'agamba nti obujoozi bubadde bwabadibirira dda nga tebamanyi naki kye bagenda bukozesa kubanga guno omwaka singa buba budibye tebusobola ate kudda kola ku mwaka mulala. Kino nno ne kireeta akamwenyumwenyu ku matama ag'Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atyo n'atendereza Bobi Wine olw'omukwano gw'alina eri Mmengo, olw'omukwano gw'ataddewo wakati wa Mmengo ne Bannayuganda era nti olubakoowodde nabo tebazinze mikono basitukiddemu era wenjogerera bino byonna ng'obujoozi butundiddwa bwonna buweddewo obutabaako nakamu akasigalidde. Naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tabakoowoola Bannayuganda kyemugamba mubadde temugenda kudduka Bannayuganda mubadde nga nti mulina eddoboozi bulijjo lye mulinda okuwulira mwasaba eri Ssaabasajja Kabaka empologoma nti yebebakoowoola mujja kuwulira naye yo teyabakoowodde kubanga kibadde kikakasibwa lwatu nti empologoma mweri nga twagirabyeko ku mazaalibwa gaayo. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akoowodde emijoozi giweddewo era ne bw'oba wegwagala essaawa eno ssaawa zikyali 12 ne bw'oba ogwagala tolina wenza kugujja. Bannayuganda mwebale nnyo okujjumbira omulanga gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era tubaagaliza okujja enkya mu bungi mubugirize empologoma nga mudduka emisinde mu Lubiri Mmengo. Teweerabira nti emisinde gisimbula ku makya ssaawa emu gwaneebaka n'olowooza mbu ojja kugenda ssaawa 3 ojja kusanga bamaze okuddukako emisinde.